Abaana ba Mukama abangoberera abatulaba twebaza Mukama olw'obulungi bwe gye tuli tumwebaza oyo atukuumye era n'atuwa obulamu oli mulamu kubanga Mukama akuwadde obulamu era y'ensonga lwaki osobola kati okundaba n'okugoberera ebyo byenjigiriza. Omwaka guno tukyagenda mu maaso n'ekyokuyigako kyaffe ekigamba nti ekitiibwa ekiva mu kweyimirizaawo. N'oba ng'osobola okweyimirizaawo mu bulamu buno ebikukwatako n'olema kubirekera balala kubeera nga be babivunaanyizibwako naye n'obeera nga gwe weevunaanyizibwako. Neebaza abo abaanukula ne mujja mu inbox yange ne mubeerako ne bye muŋŋamba mwebale nnyo naye nammwe abagoberera ne mutayanukula era nammwe mbeebaza mwebale okubeera nga mugoberera emisomo. Kaakati tutambudde tulina emisomo guno gwa 12 kati gwe tugendako naye weebuuze ebitundu kyeŋŋamba ebitundu 12 gwe wakagobererako bimeka? Bw'obeera ng'olina ebyakuyitako n'obeera nga tonnabigoberera kirungi bw'oba osobola okugenda mu inbox yange n'oŋŋamba ne mbikuweereza kuba tulina kati ebitundu 10 nga biri wamu okuva ku kisoko okutuuka ku ky'ekkumi nga biri wamu nsobola okubikuweereza omulundi gumu ku ssimu yo n'obeera ng'osobola okutugoberera bulungi nga tekikwetagisa kugenda ate ku mutimbagano naye nga osobola bifuna omulundi gumu. Ate era nga bwe mbakubiriza nti bw'olaba ng'omusomo guno gulina engeri gye gukugasaamu kirungi n'oguweerezaako munno gwe wandyagadde okubeera nga naye ayigira wamu naffe. Ekitundu kino ky'e12 njagala okubeera nga nyanukula ebimu ku bizze bimbuuzibwa mu inbox yange ng'abantu babuuza ti naye okubeera n'ebikumala oba kye twandiise okubeera ng'olina obugagga nti okubeera n'ebikumala guba mukisa obukisa Katonda gwagaba oba kwetaagamu okufuba okwaffe ng'abantu kubanga eri abamu bo bagamba nti okusobola okubeera ng'olina ebikumala Katonda yakikola gwe omuntu teweetaaga kuteekamu maanyi kasita Katonda abeera nga yakuwa omukisa aba yagukuwa ng'olina omukisa n'omulala Katonda teyamuwa mukisa y'ensonga lwaki talina bimumala. Abamu bwe batyo bwe boogera naye nze sitera nnyo kwagala kwogera bwogezi naye mba njagala nnyo ekigambo kya Katonda kye kiba kyogera kubanga ekigambo kya Katonda kye kituufu ku byonna byonna bye tuba tulaba eba biriwo. Ekigambo kya Katonda kye kyogera ku ebyo eba biriwo kye kibeera ekituufu so siffe abaana b'abantu bye tulaba oba bye twandyagadde okubeera nga bwe twogera oba okuteebereza nti nsonga bweti ne bweti naye ekigambo kya Mukama kyo kigamba ki? Nzikiriza nti ekigambo kya Mukama kitulaga nti Mukama Katonda yatuwa omukisa era ekyo si kigaana ago mazima gennyini ag'okubeera nti Mukama Katonda yatuwa omukisa. Naye nze kyeŋŋamba nti bw'ogamba nti ye Mukama bw'ampa omukisa nze tekinneetagisa kufuba kuteekamuuko maanyi gange
ate naawe mbasikkiriziganya naawe kubanga ebyawandiikibwa tebiyigiriza bwe bityo biyigiriza nti mukama atuwa omukisa naye ate naffe omukisa ogwo tulina okugukozesa okulaba nga gutuviiramu ekyo ekitugasa ekyo ekitumala. Kansooke n'ebyawandiikibwa ebyo abasinga bye baagala ennyo era bye bakozesa ne babivuunula bulala nti kitegeeza mukama yawa omukisa era gwe teweetaaga kubeera ng'ofuba. Mu ngero essuula ya 10 olunyiri lwa 22 waga nti omukisa gwa mukama bwe gugaggawaza so tagatta buyinike bwonna awamu nagwo. Omukisa gwa mukama bwe gugaggawaza so tagatta buyinike bwonna wamu nagwo. Ekyo nkikkiriza butereevu nti yenna afuna ebintu ne bibeera ng'afunye ebimumala Katonda yakireetera okuba bwe kityo. Naye njagala tukigatte n'ekyawandiikibwa ekirala ekiri mu kyamateeka era nakyo kikwatagana n'okubeera nga mukama yatuwa omukisa. Ekyamateeka essuula 8 olunyiriri olw'18 lugamba nti naye onojjukiranga mukama Katonda wo kubanga oyo yakuwa obuyinza okufuna obugagga. Onojjukiranga mukama Katonda wo lwaki? Kubanga oyo yakuwa obuyinza okufuna obugagga. Njagala olunyiriri olwo tulutunuulire. Ey'Oluganda yavunula nti obuyinza nti yakuwa obuyinza okufuna obugagga. Ez'Olungereza zo zikozesa ekigambo power. Yakuwa amaanyi oba yakuwa obusobozi. Ti mukama kituufu ye yatuwa obusobozi okuviira ddala ku ntandikwa nga Adamu yakatondebwa. Katonda yawa omuntu obusobozi okusobola okufuna ebimumala mu bulamu buno. Sikiwakanya, nzikiriziganya nakyo kubanga ebyawandiikibwa bwe bityo bwe bituyigiriza. Naye ekigambo kino kibaga nti okufuna obugagga bw'oba okinoonyereza mu nnimi mwe kyatandikira nga tekinnaba kuvunulwa mu Luganda kiba kitegeeza okukola obugagga. Katonda akuwa obuyinza, akuwa obusobozi okukola obugagga osobole okubeera ng'okola ofune obugagga. Obuyinza Katonda yabukuwa oba obusobozi naye ate gwe ovunaanyizibwa okukola obugagga obwo. Mukama bw'akuwa obuyinza n'otabukozesa kukola bugagga toyinza kumaliriza nga ofunye obugagga oba nga ofunye nze kyempita ebikumala. Senga mukama ampa obuyinza oba mukama nampa obusobozi nze nentuula butuuzi obusobozi obwo ne sibukozesa siyinza kumaliriza nga nfunye ebimala. Siyinza kumaliriza nga nfunye obugagga. Mukama atuwa obuyinza oba atuwa obusobozi okusobola okukola obugagga. Naye nze kennyini bwe kennyini ovunaanyizibwa okukozesa obusobozi Katonda bw'akuwadde. Okukozesa obusobozi Katonda bw'atadde mu ggwe busobole okubeera nga buvaamu ebyo ebikumala ng'osobola okufuna ebikumala. Ngenda kusomayo ekyawandiikibwa ekirala kyo kiri mu ekyamateeka. Ekyamateeka 28 olunyiri lwa 11. Kino tukimanyi bulijjo naye njagala ennyiriri 2 zino tuzigatte tulabe Katonda bw'ampa obuyinza naawa obulamu bwange omukisa oba nampa omukisa. Omukisa ogwo gujja gutya okumaliriza nga gufuuseemu obugagga oba ebyo ebimmala. Kyamateeka 28:11. 11 ega nti era Mukama anaakugaggawazanga olw'ebirungi. Mukama anaakugaggawazanga olw'ebirungi. Kati bw'oba osomye n'okomaawo oyinza oga nti tolaba Bayibuli ega nti Mukama yagaggawaza anaakugaggawazanga. Naye njagala tumaleyo. Era Mukama anaakugaggawazanga olw'ebirungi mu bibala eby'omubiri gwo ne mu bibala eby'ensolo zo ne mu bibala eby'ettaka lyo mu nsi Mukama gye yalayirira bajjajjaabo
okukuwa. Mukama akugaggawaza olw'ebirungi, n'akugaggawaza mu bibala eby'omubiri gwo, kati ategeeza abaana, n'abeera ng'akuwadde abaana. Naye naawe omanyi gwandaba abaana bajja batya okubeerawo. Bwe mba nga nze situtte buvunaanyizibwa, yadde Mukama Katonda ye abadde agambye nkuwadde omukisa ogwo okugaggawaza mu kubeera n'abaana, nyinza okumaliriza nga sibafunye. Naye nina okutwala obuvunaanyizibwa. Bwe mba ndi mwami, nina okunoonya omukyala. Bwe mba ndi mukyala, nina okubeera n'omwami, tulyoke tuzaale abaana. Bwe tutakola ekyo, Mukama ne bwandibadde nga ye mwetegefu okutuwa omukisa, abaana tetujja kubeera nabo. Kyagambye nti ebibala by'omubiri gwo, ategeeza abaana. N'ebibala eby'ensolo zo. Kati ensolo bw'obeera nga gwe togireese n'ogiteekawo, kati Mukama anaakugaggawaza atya mu nsolo zo nga tolina yadde n'ensolo emu gy'otaddewo. Naye bwe ndeeta ensolo eyo emu, bwe nfuba n'enkola n'enfuna ensolo eyo emu n'embeera nayo, Mukama mwampeera omukisa nga agireetera okwekubisaamu, nezaala nti eyatandika n'emu nemmaliriza nga nina eziwera, nga nina kisibo. N'ekirala mu bibala eby'ettaka lyo, kaakati bwe mbeera, ekisooka bwe mbeera ng'ettaka siririna, ntegeeza nga sirina we nnimira oba we nkolera. Ate ne bwe mba nga ndirina, naye njagala nnyo ate oyo alirina, nga ndirina bubeezi, nze ne ntuula we ntudde, Mukama yampa ettaka weeriri, naye ne sigenda kulima, ne sigenda kubeerako kye nteekako, Mukama anampeerawa omukisa. Bwe mba nga nze sifulumye kuteekamu maanyi gange ng'omuntu, ne neefubako okulaba ng'omukisa Katonda gwe yampa gulabikako mu buliwo, okuyita mu kutakabana kwange, okuyita mu kubeera nga nkola. Kubanga Bayibuli bwetyo bwetugambye, era tugenda kusoma olunyiri olwo lukyeyongerayo luwanvu ddala, lugambye nti era Mukama anaakugaggawazanga olw'ebirungi mu bibala eby'omubiri gwo, ne mu bibala eby'ensolo zo, ne mu bibala eby'ettaka lyo, mu nsi Mukama gye yalayirira bajjajjaabo okukuwa. Kati olwa 12 ne lugamba Mukama anaakugguliranga etterekero lye eddungi, eggulu okugaba enkuba y'ensi yo mu budde bwayo, n'okuwa omukisa omulimu gwonna ogw'omukono gwo, era onoowolanga amawanga mangi so teweewolanga. Kaakati ngenda kuddamu olwo nti bwe mbeera nga nfulumye, ne nkwata enkumbi yange, ne nkwata ejjambiya, ne nkwata kyonna kye nkola, ne ŋŋenda awali ettaka lyange oba ennimiro yange, ekibanja kyange, ekifo kyange ekyo, ne nsimba kye nsimbye, Mukama anaakuggulirangawo etterekero lye eddungi, eggulu okugaba enkuba y'ensi yo mu budde bwayo. Mukama ne bw'abeera ng'aleese enkuba n'etonnya, naye nga nze saasimba, nga sirina kye nasiga, nsigala nga sijja kuba na mmere, nsigala nga sijja kuba na kyakulya. Naye nga lwaki? Kubanga saatutte buvunaanyizibwa nange okukola ekitundu kyange. Ye Mukama akoze ekikye, enkuba agitonnyesezza, naye ate kati nze sirina kye nasimba. Kati bwe mba sirina kye nasimba, naakungula ki? Mukama ye atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe, agambye nti ajja kuggulirawo etterekero lye eddungi. Ng'akola atya? Nga agaba enkuba mu biro byayo. Naye enkuba eyo okungasa, nteekeddwa okubeera nga nina kye nsimbye. Mukama n'akifukirira, n'akireetera okubala, kuba yafukirira era yabaza, yaleeta okwala. Naye bwe mbeera nga sisimbye, talina kyajja kufukirira ekyange, talina kyajja kubaza nga kyange bwe mbeera nga sikisimbye. N'olwekyo Mukama kituufu agaba omukisa, naye ffe abaana b'abantu omukisa ogwo tulina okubeera nga ffe tuguleetera okubeera nga gutuukirira, nga gulabisibwa okuyita mu kukola, okuyita mu kubeera nga tufuluma. Era agambye nti
n'okuwa omukisa omulimu gwonna ogw'omukono gwo. Katonda yawa omukisa omulimu ogw'omukono gwange. Birimu okufuba okwaffe ng'abantu tusobole okulaba kwogwo omukisa Mukama Katonda gwagaba. Katonda yagugaba, naye omwana w'omuntu nina okufuba n'enkola n'entakabana n'entuyana, olwo Mukama n'alyoka mpa omukisa oguntuusoga nti onoowolanga amawanga mangi so teweewolanga. Ekyo ndikiddamu mu maaso eyo, saagala kukyogerako kaakati wano kubanga nkyaliku ekyo ekigamba nti naye ddala kirungi ffe abantu okulowooza nti ffe tukola obugagga oba Katonda akuwa buwi mukisa. Katonda akuwa omukisa naye okukola kukwo. Ye ateekawo embeera enakusobozesa okukola, n'akuwa obusobozi. Bw'otafuluma kugenda kukola, obusobozi bwe tebuyinza kubeerako nakyebuvaamu. Njagala ku bigambo bino ebikwatagana n'okubeera nga nina okukola, nina okutakabana. Olunyiri luno nalusomako dda mu Mubuulizi essuula ey'okutaano. Ngenda kusoma olunyiri olw'18 n'olw'19 ku bikwatagana n'okubeera nga nkola. Wagamba nti laba, ekyo kye nalaba nga kye kiwooma, kye kisaana kye kino: omuntu okulyanga n'okunywanga n'okusanyukiranga ebirungi mu kutegana kwe kwonna kwategana wansi w'enjuba, ennaku zonna ez'obulamu bwe Katonda bwe yamuwa, kubanga ogwo gwe mugabo gwe. Omugabo gwange ngufuna kuyita mu kutegana, ngufuna kuyita mu kutakabana. Nsobole okufuna ekyokulya, nsobole okulaba ku birungi, nsobole okufuna ebyo ebimmala. Lwe lunyiri olw'18 Mubuulizi 5:18. Laba, ekyo kye nalaba nga kye kiwooma era nga kye kisaana kye kino: omuntu okulya n'okunywanga n'okusanyukiranga ebirungi mu kutegana kwe kwonna kwategana wansi w'enjuba ennaku zonna ez'obulamu bwe. Amakulu nga nkyali wansi w'enjuba, ennaku zonna ez'obulamu bwange nteekeddwa okutegana, nteekeddwa okutuuyana, nteekeddwa okubeera nga ntegana, nteekeddwa okubeera nga ntuuyana, ndyoke nfune omugabo gwange age nti kubanga ogwo gwe mugabo gwe, gwe mugabo Mukama gwe yantegekera. Kati olw'19 lugamba bwe ruti: era buli muntu Katonda gw'awadde obugagga n'ebintu, era ng'amuwadde obuyinza okulyangako n'okuddiranga omugabo gwe n'okusanyukiranga okutegana kwe, ekyo kye kirabo kya Katonda. Nti Katonda bw'abeera ng'ampadde obugagga ng'abumpa atya? Ng'abumpa okuyita mu kutegana kwange, ne bundeetera okubeera nga nsobola okulaba ebirungi, nsobola okusanyuka, nsobola okubeera n'ebimmala. Agambye nti ogwo, ekyo kye kirabo kya Katonda. Mukama atuwa omukisa, naye omukisa gwe gwatuwa tulina okubeera nga tutwala naffe eddaala, nga tuteeka mu nkola ekyo kyayagala tukole. Kyeki? Kwe kutuuyana, kwe kutakabana, kwe kufuluma ne ŋŋenda nkola. Bwe ŋŋenda okukola, Mukama n'agendera wamu nange n'ampa omukisa. Bwe nsigala nga ntudde we ntudde ne sigenda kukola, omukisa Mukama gwampadde gumaliriza nga tegujja kutuukirira, nga tegujja kulabikako. Nga ye Mukama ayagala okumpa omukisa, naye nga waagunteera tewaliiwo, kubanga sifuddeeyo kubeera nga ŋŋenda okukola. Eno nnono ya byawandiikibwa. Bayibuli etugambye nti omuntu anaalyanga n'okunywanga n'okusanyukiranga ebirungi biva mu kutegana kwe. Naye n'agamba nti gwe mugabo gwo Katonda gw'aba akuwadde, agukuwa kuyita mu kutegana kwo, agukuwa kuyita mu kukola. N'olwekyo tulina okukola. Katonda yatuwa obuyinza, yatuwa
omukisa, yatuwa obusobozi obw'okukola obugagga tusobole okubeera n'ebyo ebitumala. Abantu tulina obuvunaanyizibwa ku ludda olwaffe ne Katonda alina obuvunaanyizibwa ku ludda olulwe. Katonda mwetegefu okuwa emirimu gy'emikono gyaffe omukisa, kubanga ebyawandiika bwe bityo bitugamba. Mwetegefu, yasigala nga mwetegefu okuwa emirimu gy'emikono gyange omukisa. Naye bwe mbeera nga sikoze, nga sigenze kukola, Mukama mulemesa okubeera nga mpa omukisa. Mulemesa okumpa omukisa gwabadde anteeserezza, gwabadde ayagala okumpa, naye nembeera nga mulemesezza okubeera nga omukisa ogwo gutuukirira, nga guntuukako senga mmaliriza nga sikoze bye nteekeddwa kukola. Tubadde twanukula ekibuzo ekigamba nti mbadde Katonda yatuwa omukisa. Muntu okufuna guba mukisa oguvudde eri Mukama, naye nga twebuuza mukisa bukisa oba n'omuntu naye avunaanyizibwa okubeerako kyakola. Ebyawandiiko bitulaze nti gwe nange tuvunaanyizibwa okubeerako ne kye tukola, olwo omukisa gwa Mukama gulyoke gwegatte naffe. Tuteekeddwa okubeerako ne kye tukola, omukisa gwa Mukama gulyoke gwegatte naffe, tufune ebyo ebitumala. Mukama abeere nammwe era abakole bulungi. Amiina era amiina.